wenjogera wano teri paati yonna mu Uganda gy'osobola okusangamu leero ng'ebirime bikaze bwe biti. Ebbanga liweze ng'abalimi mu disitulikiti y'e Butaleja bakaaba olw'ekyeya ekibafiiriza obutetembi bw'ensimbi olw'ebirime byabwe okkala so ng'ate enkuba bw'etonnya n'amataba ne nga bafuukira ekizibu ekirala. Ssentebe w'e Butaleja Michael Bori Higenyi atubulidde nti olw'embeera eno abalimi bafiirwa ssente ezisoba mu kawumbi akalamba buli mwaka. Nti balima nnyo amataba ne gatta ebirime, balima nnyo omusana ne guttira ebirime byabwe mu maanyi nga bibulako maybe 2-3 weeks okuharvestinga. Stephen Waluye abadde omulimi w'omuceere agamba atandise okulima ebirala olw'ekyeya ekikaza buli kimu. Wambadde ndimalimako naye nga ndima katono naye kakati with this bino bizeemu nja kwenyweza nyongera okulima. Kati obulumi buno abalimi bwe babadde bayitamu kye kiwaliriza gavumenti okuvaayo ne badduukirira n'obuuma obufukirira ebirime. Amina Dogo omu ku baddukanya enteekateeka eno atubulidde nti baaweebwa obukadde obusoba mu 5 okusobola okuyambako abalimi okufuna obuuma buno. Gavumenti yatuwa $5,999 nezigwako nga za kusapootinga abalimi kubafunyisa ebyo ebyuma baba biyita byuma ebuluzungu tubiyita irrigation equipments ebyokukozesa okuyirira amazzi mu nnimiro. Buli mulimi alina okusasula ssente ebitundu 25 ku buli 100 okusobola okubufuna. Then gavumenti nemwongerako ebitundu 75 ku 100. Era programu eno ekavalinga pipe network mu nnimiro nekavalinga abamu abalimi balinako ne storage tanks era netubazimbira tanka bases tanka standi. Kati abalimi baweereddwa amagezi okulima ebirime eby'ettunzi ebinasobola okuza ssente amangu. Balime ennyaanya, balime envanga cabbage, bateeke mu watermelon kubanga abo kyoteekamu nekyokungula oba ofunamu. Nti omuntu ajja kulima ku nnyaanya mu budde bw'akasana alabe ennyaanya nga za ttunzi nnyo era ng'afuna kinene okusinga oyo alimye ekazi z'omuceere nnyingi nga yalime just a quarter an acre. Mu kiseera kino baakawandiisa abalimi 427 abaagala obuuma buno ng'obuuma 10 bwe bwakagabibwa eri abalimi. All these processes you are trained. You have to be free.